Natera tugobye bumale ku mpewo oba ku mayengo ga Smile TV UG. Era tugenda kwongera okutunulira ensonga ezikutta kati. Naye ku luno tugenda kusoosowaza ate ekintu ekipya kimbadde mutamanyi oba kitubadde tutaleetangako. Tugenda kubanga tutunulira ensonga mu bujjuvu ez'Nakaseke. Era omutesitesi era omwanjuzi Frank Kitiibwa. Osobola okwongerako papa. Naye mu mbeera eyo tugenda kuba nkuteera abagenyi bange bakweyanjulire oluvannyuma ate awo wennyini bwe tugenda okuva ensonga tuzanjulize. Honorable Sebo uza kubalabi moderator ne yanza nnyo ne management ya Smile TV UG olw'omukisa gwe mu mpadde nate okubeera nga nabika ku mayengo ga television eno abantu bange abe Nakaseke ano kusinga ddala mugombola kikamulo Mwenva ne Nakaseke Central okutwaliza awamu constituency nayo Mwenva ne district yaffe mbakubiriza mwongere okwekuuma obulwadde bwa COVID-19 nga munaba mu ngalo mwewa amabanga n'okugobera amateeka g'abasawo gabawadde okulaba twalisa ekimba ekyo sebo obwa kansala ageo kikegomola kikamu ku district ya Nakaseke sebo ensonga nkyagikwasiza maanyi era abaloozi bakkiriza nti kino ekisanja kyo bagenda kukimba naye nfuga ekisanja kimu eni banfunira ekifo ekirala tuyanze sebo owekitiibwa modulator niyanziza ate nate omukisa guno omanyi abaganda bagamba nti omukisa nkukunyi ne bwogituulira tefa ate omukisa mpewo nebo galawo emilyango gyonna era guyingira so n'olw'ensonga eyo njagala okutwala omukisa guno nate era okweyanjula mu maaso g'abalabi baffe aba Smile TV UG anti erinnya nze Muhoozi Frank Kagame mu Nakaseke sebo nno erinnya lye basinga okumanya lya Segulire Nnume attend nyongera keddala eria Nakaseke Concerned Youth so kakati amanya go wegali nesinza agewa wabula erinnya lya Segulire Nnume abalonzi abagenda okumpa akalulu mu muluka gwe Rutete nga nkiika ku gombola lye Kikamulo be bani nnondera nti mu butuufu akasajja ne wekaba katono okanyomera mitala wa mugga sebo nze Segulire Nnume onsanyusiza nnyo ompadde ekirowoozo wano abantu sibatera okwebuuza nti bannabyabufuzi beetuumatuma amanya kire kyankuba simanye asebe erinnya sinze yali etuuma abalonzi bagamba muba mubatiisatiisa kumweteekateekako amanya okukangakanga naye ekyo si gwe mulamu olwaleero wabula kabadde kalowoozo naye mu kiseera kino kyennyini njagala 221 tukube tooki eruweero okusingira ddala etemeddwamu tulina Nakaseke tulina Luweero simayo banna Kasongola gweta Luweero nga kwogitwalidde n'olwalira amakanda tugenda gasimba Nakaseke yabaaye twagala okwebuuza ebyobufuzi bye Nakaseke obadde obimanyi abakulembera Nakaseke obamanyi olunaku olwaleero abakulu benkuleetedde abaatabye eddamu zaamugula basibuka Nakaseke era bagenda kuttaanya ebyobufuzi bye Nakaseke munaaye bagamba nti akunyumiza emboozi anti yagikaddiya naye ku luno tetugenda kukunyumiza mboozi wabula tugenda kukuwa ebyo by'osuubira okuba nti byewali badde owulira naye nga tobiwulirangako era mu kiseera kyennyini sigenda kumala budde wabula ngenda kutwala omukisa guno nkuleetere Honorable Andrew ogambye ojja ku district awo naye Nakaseke nga tulaba waliyo abafuzi bagamba nti oli aleese boyfriend simanyi batemyemu biki ebyobufuzi byeyo nga tebikwatagana bulungi kiki entalo z'abakosa temutereranga sebo moderator ne yanza nnyo lwakisa konyo kompadde n'ekibuzo kyo kyeyanziza naye ensonga y'aba boyfriend ne ba girlfriend mbadde saga tugiyingiremu kuba ebeefuuse personal naye nga Nakaseke district yasalibwa ku Luweero district mu kisanja ekya 26 okutuuka 211 tufuna district eyaffe district eyo ng'erimu constituency emeka 2 ye Nakaseke North ne Nakaseke South ya mu kisanja kino kinyini constituency zino empeze bakasalamu ezogeza nnyo abantu ebingi ne banga basalamu Nakaseke Central okujja kwa Nakaseke North katuna constituency 3 ebijjo gambia wali Honorable Lutamaguzi jagenda ovuganya ne Honorable Nsereko goise boyfriend wa ngabo biri febe tusanga wano ngaba amawuli ze constituency zetuina mu Nakaseke Central mu muli gomola Kikamulo sibo mukamanga jengendo chiki anabala mwe n'abandaba era nkakasa nti ensonga tuzitembese bulungi era otuka ku ground abalonzi bakkiriza wabula kyakusokera ddala nze ndi musajja independent era nzikiriza mu nkyukakyuka ey'emirembe era nze muntu agamba nti enkyukakyuka ey'emirembe bwebanga tezze we rather wait
Wote kugamba nti singa kitotagisa kuyiwa ate musayine bwe gwa kanyonyi okufuna omukulembeze omulala nze ngamba ekyo kigira Nakaseke oba oyogerera mu mbeera ki okuba toki Nakaseke kati nga mmwe mwagala kwekutula ku Uganda nti entalo z'abakosa kuba kati lwaleero wayinza okubaawo katugeze ejjinja ab'ejjinja bayinza okuba kuno nga baagala okyuma mu omutwe okukyusa obukulembeze nga bakekesa kye bayita ennyago Nakaseke kiri kitya mwewala mbeera gye mwayitamu oba kwegamba mulaba nga ekkubo eryo terikyasobola kununula so moderator neyanza kyembalengezaako okulaga nti Nakaseke azini Gweta Luweero district ez'essatu kuba twali district emu ne Nakaseke particularly kuba egomala gye ngenda okukiikirira erina ne etterekero ly'obuwanga obwakuŋŋaanzibwa nga otwaluwedde so nga bwolaba constitution yaffe bwe yali ekolebwa mu 95 erina kye bayita enyanjula constitution eraga tukoze ekiwandiiko kino nga tutunulira gye tuvudde okulaba nti ensobi zonna ze tukola teziddibwamu so njogera ku lwa Nakaseke nti bannanakaseke tubeere beegendereza tuleme kukumwamu tuleme kukyamuukirira tukkize tutaaga buli kimu kye tutaaga okukola naye nze ku lw'abantu b'e Nakaseke sikkiriziganya gyakuddamu kuyiwa musaayi ku lwa Uganda yonna okulwalizaamu weewaawo ssebo mu kiseera kino kyennyini era njagala okuba nga ndeeta omukulu era mu buufu bwe bumu naye atubuulire endaba y'ebintu ebyobufuzi Nakaseke bitambula bitya era asuubira ki neyanza nnyo muganda wange era ssebo w'ekitiibwa njagala omulundi olulala bwe tuba tuli mu programu tufube okulaba nga newankubaddeyo tugenda kwogera Nakaseke particularly naye nsaba twogereko ne ku nsonga za Gweta Luweero nga Gweta Luweero omulundi omulala kubanga tumanyidde ddala nti abantu mu Gweta Luweero Nakaseke Nakasongola ne Luweero mulimu abakulembeze abamu be bakooye abatandika ne Yoweri Kaguta Museveni nakati nga bakyaliyo Nakasongola bamululi Mukasa gye bali babadde ba minisita babavujje ba minister wa works and president Museveni yagamba bona babajjeko Museveni yagamba president nti bwoba wangula akalulu tewali buzibu so kakati ne bobo kafuze emyaka mu mmere eyo tusaba omulundi omulala ssebo w'ekitiibwa okkirize otuwe omukisa twogere ku Gweta Luweero naye nangenda ku nsonga ze Nakaseke zino njagala okubeera omwesiimu kubanga ndi mwana we Nakaseke gye nzaaliddwa okuva mu myaka gyange emito ddala nakati era gye nkyawangaalira era ekindeese wano kwogera ku nsonga za Nakaseke Nakaseke twali tundu ku Luweero district ne batusalamu omukulu yabe tugambye bulungi netubeera county njagala kwako kawe history alina byaleseyo netubeera ne county bwe tubeera ne county Nakaseke nga tulina amagombora 15 twalina amagombora 15 ngolo tetunafuna wadde ne town council ne tuvaawo nga tulina ebyalo 441 nga tulina emiruka 7 nga tulina ndoza byebyo mu lukansanvu mugumu ebyalo 441 then n'amagombora 15 naye we bamalo tusalamu ne tubeera nga tulina county munge ekulembera honorable Hajat Saida Bumba ne baddamu ne batemamu ne bawuzaako ku Nakaseke South constituency naye okwawuzamu mu Nakaseke North constituency kyali era mu kugaziya bukulembeze bwa Hajat Honorable Saida Bumba kubanga ebiseera ebyo awo wennyini wenjagala otandikira nti Nakaseke abantu bonna bali bakoye Honorable Hajat Saida Bumba olwo nno ogwo omwaka gwali gwa kuba basalamu nga tugenda mu kisanja kya 2011 akalulwako ne basalamu constituency Nakaseke South ekulemberwa kati Lutamaguzi si yagisookamu eyo yali mu mwami Sempala Mboga Kigozi yali awo mu 2011 nga bamaze okugisalamu kati ne wavaawo ne wabaawo abavuganya baali bangi era se njagala okutegeeza nti no ne mukalulwako nga bakawulamu mu Nakaseke South ne Nakaseke North ne Jerusalem muganda wa President Museveni yali yegwanyiza ekifo ekyo ne bamala n'akivaamu olw'okusaba kw'abantu n'akozesa empisa ez'ekintu kiramu so n'olw'ensonga eyo Nakaseke okugisalamu ndakati wetulawe bagisazeemu tekijja ku lwa bwetaavu lw'abantu service delivery bagifune bulungi wabula waliwo ebigendererwa by'abantu basekinnoomu ate nga soomu si babiri wabula babaagala okufuga eggwanga okutuuka mpaka gye baagala nga bo balowooza bagikola Uganda si ttaka nti lirina ekyapa kya gundi so kati mu Nakaseke district bwe basalamu Nakaseke South ne Nakaseke North ne tubeera ne constituencies 2 mu Nakaseke district
emu ng'erina amagombolola 6 endala Nakaseke South yalina amagombolola 6 Nakaseke North Constituency ng'erina amagombolola 9 ne tubeerawo nga tulina amagombolola 15 kakati omulundi guno nkunnyonnyodde lwaki basala ku South nga balaba Hajati bamutwala ate bakyamwetaaga ba NRM ne bagamba nti kabutusalemu asigaze ka constituency kakatwalaganye abantu batuuse ekiseera era bakooye abantu we bakoowa ne bagamba nti no Saida tagenda kudda laba ate we baddamu ne basalamu era olwa favor ya Hajati Saida Bomba asobola okubanga awangula akalulu abo ne baleka magombolo 6 magombolo 9 sebo wekitiibwa njagala okukakasa mwe basaze era Nakaseke district erimu kati constituency 3 Nakaseke Central, Nakaseke North ne Nakaseke South naye njagala okulopera muganda wange ng'okimanyi bulungi nnyo nti no Nakaseke North gye basazeemu yasigaza amagombolo 8 ebyalo erina ebyalo 65 Nakaseke Central gye basigazaawo wano wakati omuli egombolo omwami gyagenda okulembera erya Kikamulu erina amagombolola gali 5 erina ebyalo 135 kati we tugenda eri mu South wa Honorable Lutamaguzi waliyo amagombolola 6 gasigaddeyo waliyo ebyalo 241 byebyalo ebiri mu Nakaseke South ya Lutamaguzi so kakati owekitiibwa modulator njagala okulaga politics we Nakaseke politics we Nakaseke luli ababadde batukulembera babadde bategeera kiwanvu nnyo 80% nga petuli mu 20% be bakulembera ng'obadde okimanyi nti no bazadde baffe abasinga emyaka gibagimaze nga bawagira akalulu naye nga tebatuukangako na ku parliament kubala bawa bwefaanana wagyesangibwa lwaki nkugamba nti kati esaaza leero abatukulembera naffe abagenda okubalonda tutegeera 50-50 era akalulu k'omulundi guno aka-2021 kagenda kubeera kazibu nnyo naddala mu gombolola mu constituency yange katonyawo honorable osuubira nti kino tekivudde ku mbeera nti ebyobufuzi mubadde temubitegeera ekifo ekyengeri kye kyawangaliramu olutalo nsuubire nti kiyinza okuba nti abantu waliwo kye bayita okudduka abantu badduka okuva mu kifo ekyo ne weesanga nti abantu beeyubula okuva mu bitundu ebirala okujja mu kitundu ekyo kuba toyinza kungamba nti mu kiseera ekyo Salimu Saleh Jeno ajjawo enkiza ate okujja okwesimbawo mu kifo ekyo kyajjawo ng'embeera nti constitution y'eggwanga emuwa omukisa okugenda okwesimba weewaawo kati awo wenjagala okumbuulira ekifo kino oba ekitundu eky'e Nakaseke ekyagoyebwa entalo ekiseera kino we twogerera waliwo omubaka w'e Nakaseke ayinza okugamba nti ekitundu kino kikyali bubi kiki ekiremeza ekitundu kino emabega mu byobufuzi okubanga olwaleero nti bidobonkanye okutuuka ku mbeera eyo efaanagana bwetyo nti batandise okutemamu ebitundu obulere naye ate abantu mwemulugunya nti empeereza era tetuuse kivudde ku kino kati kyenjagala okutegeeza abantu b'e Nakaseke n'okutwaliza wamu Greater Luweero eyo emboozi n'ebyo ebigambo ebyogerwa bituufu ddala era abantu b'obasanga babeera mu maziga agannamaddala si lwakuba nti bakaabya kasonso wabula bakaaba olw'embeera embi ebanyigiriza naye lwaki kino ekintu kize kyatandikawo okuviira ddala emabega nga President Museveni yakawangula akalulu ako kyenjagala omanye President Museveni tebalwanira mu nsiko nga bw'owulira mu Nakaseke district wabula balwaniranga manju w'abakitaffe manju ga nyumba z'abajjajjaffe ennyumba ne zisaanyizibwawo ennyumba ne zibeera nga zonna tezeyagaza ente zonna ebyobugagga byonna ne babisaanyawo ne babitemaatema ne biggwa wansi kakati abantu amaziga gano ge balina ate omuntu gye yagenda okulwanira teyaddayo kati amaziga bayinza okuba tebagalina ku mubaka ng'omu wabula amaziga bagalina ku gavumenti okutwaliza awamu era kyova olaba abakulembeze abalonzi b'omu Nakaseke bakooye ekintu kye bayita nti omubaka avuddemu NRM najja okwesimbawo okubakulembera ekyo bakikooye kubanga tosobola kuŋŋamba nti maama bw'abanga yafumbirwa omusajja n'amuzaalamu abaana n'amubonyaabonya omusajja n'abonyaabonya maama ate nga gw'ayita maama wange oyo senga kubanga obeera tozira musajja oyo ate nga naawe ojja ofumbira omusajja y'omu so abantu b'e Nakaseke balina ekyokuddamu luli babadde tebalina kyakuddamu nga n'obuddukiro tewali kubanga sisuubira nti olw'okuba eno ewabeerayo ennyanja neno nga waliyo omuliro nze ndi wakati ng'omuliro eno gunjokya munziruke engwe mu nnyanja
omuliro gubadde gutokya mu NRM nga waliwo n'ennyanja ya FDC ng'abantu basobola kusala kuva mu nnyanja ya NRM kugenda mu nnyanja ya FDC naye kakati tulinawo NUP ekibiina ekikulembera Kyagulanyi Ssentamu era waliwo omubaka mu Nakaseke Central sebamuyita Alan Mayanja Ssebunya n'omulala bamuyita Honorable Kingi Godfrey abantu gwe banaasiima kubanga bonna abo bakisinde kya NUP kya People Power bakibiina kya NUP so kakati abantu tebakanyiza kulekera omubanga anti kakati ekyo tetunaba kisalawo wabula ate banalemerwa kisalawo abantu tujja kwesalira amina tweyanziza nnyo kati Ssebo njagala myaka 35 wetutukidde kati President Museveni ng'akutte enkasi afuga Uganda olutalo no lwawangaala emyaka 5 mu nsiko era abaali twagala okwebuuza ebitundu ng'ebyo ebyasinga okugoyebwa olutalo olunaku olwaleero tuwulira complain nti abazirwanako tebasasulwanga ebintu byaffe tebyakola ki tebyasasulwa fe abatenyigira mu lutalo naye ebintu byaffe byayonooneka tetusasulwanga ate nempulira nti waliwo ministry namba y'akanyigo kaawa keruweero abaaye twagala okwebuuza kiki ekiremesezza enkulaakulana mu kitundu kino ekyagoyebwa olutalo nga kina ne ministry namba era kino kisalawo kitya mu kalulu ke tugendamu 2021 kakati Ssebo neyanza nimodoete ekibuzo kyombuuzizza njagala okwakala mu katini ne muganda wange Sebulire ni mumanyi muganda wange oyo mwagala nnyo muna nkyukakyuka munnange Ssebo naye wenjawukanira mukko naye alina okumanya waliwo criterias oba emiterera constitution gyeteekawo tunasalanga mu constituency nga waliwo kino nakiri nakino nze ng'omusajja munankyukakyuka nzikiriziganya nti tugwanidde okusalamu constituency nga basalamu bwe kiba nga basalamu ewalala ng'embalala ne bafuna ababaka bangi kulonteekateeka ezaabwe ng'abenyalemu kulaba nti baweza ekibira mu parliament bwe kiba kizze ewaffe kiro kyo sikikuba nze mba nkyaniriza kuba kiba kyongera okusembeza emikisa kumpi nange era ayogera nze ngenda kuwa sokwe nemukati nze nange saba leero moderator Ssebo nzikiriza nkwanjulire nti 231 okusinziira ku balozi byebaŋŋamba baŋŋambye ku batupa ya OMP bwesiibereko era nsibidde mu mbuga z'amateeka bagenda kazira baŋŋambye okuntwala mu mbuga z'amateeka lwaki ndagajalira obulamu bw'abantu bange omusago bagambe bagenda okuvunaana kikyentegeeza mu kyo nti Nakaseke North ebadde eyina polling station 10 Nakaseke district yamu ina polling station 198 ekyenda munana kibadde mu Nakaseke South nga 10 Nakaseke North mu kalulu akawedde incumbent alikoze Samuwagira nawagira gwe bayita Mulongo Jesus TV yafuna Jesus TV yafuna obululu 15 incumbent alikaje Tesera Bomba nafuna obululu emitwalo emeka ebiri constitution eraga bulungi nti omuntu nti abantu bwabalawo geographical area ngaweza abantu mutwalo eri worth okufuna MP n'olwensonga eyo bana batawoleza service be bakyamu bwe kiba nti basaze mu constituency service zibeerenga zituuka kiba kirungi ideally kituufu gwatudde mu kifo kyalina okuleta service notazituusa wewali question mark kyakubiri nze nga munnankyukakyuka ombuuza ebyobufuzi bya Nakaseke biyimiridde bitya munnankyukakyuka kino nzize nkyogera era ne ku mayengo ga Smile TV UG nzikiriza nkikkaatirize kikkaatirizawo wenyininyini bannankyukakyuka bannaffe tugenda kukola ensobi era nsaba mubeere nga munneetegereza era nga mbakakasa nti tetugenda kukkiriza kulonderera buli bwe tukoze eki bwe tusanze tulina ekizibu kya Honorable Saida Buma nti from the word go abalozi bagamba kituufu oli muweereza mulungi otuwadde amasannyalaze otuletedde district otuwadde constituency amasannyalaze gagenga omuntu oba nteekateeka ya gavumenti otyo wabeerawo kale nteekateeka za gavumenti zituuka kuba gwe buvunaanyizibwa bwo kati kankyogere ndowooza nga bw'oyagala nkyogere Saida ng'omubaka avunaanyizibwa okulaba nti asembezaako empeereza kati beebaza Saida Buma nti olw'okuba akoze obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okukola n'atuusa enteekateeka za gavumenti ku gulawundi naye ajjadde Saida Buma wandibanga toli waffe